Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Hillary Rodham Clinton ng'ayingidde essomero ly'amateeka erya Yale Law School yakolerayo ebintu bingi ebyamufuula ow'ettutumu mu nsiike y'ebyobufuzi. Eno yabeerako ku lukiiko olukulu olw'essomero lino mu mwaka gwe ogwokubiri n'akolako mu ssomero ly'abaana erya Yale Child Study Center ng'ayongera okukuguka ku kunoonyereza ku nkula y'abaana mu bwongo nga ne mu kiseera kino yali akola ng'omumyuka w'omuyambi omukulu eyali akulira eby'okunoonyereza. Yasukkuluma ku kunoonyereza kuno n'atandika okuwuliriza emisango gy'okutyoboola eddembe ly'abaana mu Yale New Haven Hospital. Ensonga lwaki bamwogerako ng'omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu yakolako nga munnakyewa mu kibiina kya New Haven Legal Services ekyewaayo okulwanirira eddembe ly'abaavu abaali baliisibwa akakanja abagagga abaalina ke beekoleddewo. Mu 1970 yaweebwa omulimu gw'okunoonyereza mu kitongole kya Marian Wright ku bizibu abagwira bye baali basanga mu kibuga Washington n'okusingira ddala abazimbi okulaba engeri ebyobulamu eby'obuyonjo bwe kwali kutambula. Clinton yayitimusa nnyo ekitongole kino n'alinnyisibwa amadaala omwali n'okukola mu kampeyini z'okunoonya obululu bw'abakulembeze ab'enjawulo abaafugako Amerika mu biseera ebyo. Ku ntandikwa y'omwaka 1971 yatandiikiriza mpola omukwano ne Bill Clinton eyaliko omuyizi w'amateeka e Yale nga mu biseera bino Hillary Rodham Clinton yali atendekebwa mu mateeka kiyite internship mu kibiina ekyali kigatta bannamateeka ekya Treuhaft ekyali ekikuukuutivu ennyo okuwanirira n'okulwanirira eddembe lya ssemateeka. Nga bakyazimba omukwano, Clinton yasazaamu enteekateeka ze zonna ez'okuva mu ggwanga eryo okulaba nga basigala bombi mu California si kulwa nga bamumubbako. Mukyala muyigirize ddala gw'otamala galinnyirira era ng'okusoma amateeka okutadde ebbali yakuguka nnyo mu by'abaana n'asoma obusawo bw'abaana anti nawolovu tafiira ku bbala limu. Mu kino n'ekitabo kye yasooka okuwandiika mu 1973 kikwatagana ku baana abato nga kino kiyitibwa Children Under the Law ekinnyonnyola akawonvu n'akagga ku ddembe ly'abaana. Olunaku olw'enkya lindirira ddi lwe baafumbiriganwa ne Bill Clinton era na biki ebyaddirira. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.